bannayuganda nsaba mumpagire natunze poloti olw'omwana wange Fivi nga music we njagala aveeyo bulungi. Fivi jangu. Banange bannayuganda mbalamusizza. Amanya gange nze Fivi nafulumiza oluyimba olwange olusooka va ku biri bye mbadde nga nkola content mu nnyimba z'abalala. Ku luno njagala nkole ennyimba nga zange. Kati twakozeeyo na bino kati kino kya $1,665,225 kubanga twagala tusonde ssente tuzeewo poloti ya maama. Jampa kati eno jampa ya $7,665,225. Bannaye bannayuganda munyambe mumpagire oluyimba lwange olupya baluyita Follow. Mukama ajja bawa omukisa ne maama wange omulungi. Maama yatunze poloti afandinge muwala we atandika okubeera ng'ayimba ennyimba ze. Naye okubeera nga bagezaawo ko okwagala okuzzaawo ssente ze batunze za poloti nga barekodinzeeko n'akayimba kasitannababbeera nga mpulirako, basazeewo okutandika nga batunda ekifaananyi kiri mu miliyoni mmeka? 6. Then jampa eri mitwalo. Kati strategy esookera ddala yonfu ey'okutunda ebintu. Kubanga olaba ne brands ez'amaanyi nti Eddie Kenzo ng'oyo nga yasazeewo tunda zijampa. Yes, ya advantage alina nti alina abantu bangi abasobola ozigula naye teziyinza tuuka kwaka akasente. Okitegedde ekintu ekyo. Ekifaananyi ekyo linganga agenda auctioninga mwana wattu. Ekintu ekitayinza soboka. Okiwulidde ekintu ekyo. Sente obeera weekakasa nti olina talent teweetaaga sooka tunda poloti okola oluyimba. Gano magezi. So maama oyinza okubeera nga watomedde omuntu ng'alina talent ddala nga talent nnungi teweetaaga sooka atunda poloti okola oluyimba nedda. Wano kwa Semax Media nsiba nkulangira wano n'abalegit shots namba yaabwe y'essimu yeeyo wansi awo. Omuyimbi ne wojja nga ssente z'olina ntonotono katugambe emitwalo nga 3 kwana basobola okukolera visualizer ate si basobola okukolera visualizer obeera ne audio bakolera visualizer n'osobola okubeera nga otambulizaako oluyimba lwo lwa audio. On top of that nga visualizer basobola n'ogikuba ku TV stations ez'enjawulo. Actually oluyimba lufuuka hit tekikwetaagisa n'okukola music video ndala official video. Visualizer ebeera egumala. Ensonga ki bujja nkulangira aba legit shots kati kankubalire. Ku legit shots nga wazzeeyo ng'olina emitwalo gyo 6 ku 7 bagenda kukolera audio bakolere ne music video ku mitwalo gyo 7 kubanga studio gye tukozesa eya audio omulungi bayinza ekitone nnyo ddala ng'okaabi bagenda kusaba emitwalo 3 audio omulungi nga bamugenda mu masteringa then emitwalo 3 okwate emitwalo 4 nago bakoleremu visualizer si official video wabula visualizer. That means emitwalo 7 obeera ofunye oluyimba lwa audio ofunye ne visualizer. That means ng'osobola ziriba ku TV stations ne kati poloti otunda yaki. Ate oluyimba webeera nga hit danga omuntu alanyo yimba TikTok yokka esobola okutwambuza oluyimba. Kati poloti mwatunze yaki. Ensonga ki bulijjo wanino okugamba muyimbi yenna yandiyagadde okuyimba weesige banina balegit shots bana studio ennungi eya audio nungi nnyo nyini ddala ne producer owakabi. On top of that lwaki nnonnanga nnyo balegit shots nakyo kankiyiseewo ndi part of them baneeno ndi part of them abalegit shots. Ensonga lwaki kyennanga nkikakasa nsobola n'okuwa quotations ez'enjawulo. Yes kyennanga nkikakasa olw'ensonga ndi part of abalegit shots. Naye onojja gwe ng'ozokola music video SMX ngenda beerako ku seti bulungi nnyo paka music video yo weeneggwa. Onojja okurecordinga audio onoba obookingidde mu session nga siri busy jja kujja mu studio osobole okubeera ng'ondaba ne mu studio mbeeremu ng'okola session yo ey'okurecordinga oluyimba. Ensonga ki nkugamba n'abamasomero balina special offer gye muli mwenga mulina amasomero ate mu ab'embaga mikolo gya kwanjula mbaga nate obuba busonga bunafu ku muntu akola music video ate tobusobola muleetera mbaga mbw ate simanya kwanjula obuba busonga bunafu nnyo mu ab'embaga kwanjula simanya from party MDD mwe mukube bukubi ssimu ebisigadde mu bibalekere.